Kalama TV leero mbaleetedde omuwala ono Kadaama ono ali mu buzibu awulira nga ensi emutamye ng'awulira ayagala kwetta okusinziira ebintu ebijja bimugoberera n'ebintu engeri gye bigenda byefuula mu bulamu bwe. Kadaama ono agamba nti buli kintu kyonna kakati ky'akola, buli kintu ky'akola kyonna kigenda bubi. Katusooke tumuwulirize emboozi ye naye ng'agamba yeetaaga buyambi kuba ennaku zino ebintu tabitegeera. Taata waffe omulungi, Kadaama TV, kojja matye mwena mwasize mutya, gye muli balungi. Kadaama TV, bataata baffe abalungi, amanya gange bampita Nakaliire Amina, banzaala eyo Mbaale. Naye Kadaama TV, nina ennaku empitirivu nga bw'okiwulira, era neebuuza lwaki abeekola ebikyamu, lwaki beetta. Naye ne ŋŋamba ekiyinza okujja mu bulamu bw'ensi kibeera kitono nnyo. Ne mu mayumba mwe tuli ag'Abawalabu oyinza okunywa akakopo ka Rolex ne kakukolera ky'oyagala ne kakujja mu bulamu bw'ensi n'osiibula ensi n'ogivaamu mirembe. Naye Kadaama TV ndabira ddala ng'ensi enfunziisa, era bwe neetoloola gye nvudde wange yenna ansi enzijira ekintu kimu nejje mu bulamu bw'ensi, kubanga ntuuze okulemererwa, nemereddwa. We nkugambira nti ndemereddwa, Kadaama TV we nkunnyonnyola gye nvudde muwanvu nnyo, siyinza kummalayo kubanga muwanvu. Naye we ntuuse Kadaama TV ndabira ddala nga ntuuse okulemererwa, ansi enzijira omulundi gumu ne ŋŋamba nejje mu bulamu bw'ensi. Wakiri nsaanewo olumu manye nti nvudde mu bulamu bw'ensi okusinziira ku gye nvudde. Kankutemeremu ku kimu bibiri ebitonotono, sijja kuwanvuya olw'ensonga bingi. Nze Kadaama TV, nze natandika okubonaabona nga ndina emyaka 14 kubanga muganda wange yafuna olubuto. Taata waffe n'atabuka nnyo n'agamba ebyana ebiwala sikyagala kubisomesa. N'agamba maama wange n'ekyo ekisigaddewo gw'anaamanya oba osomesa oba okola otya gw'anaamanya. Kadaama TV nali nkyali mwana muto, ne mpulira taata kye yayogera, omutima ne gugwayo okusoma. Ne ŋŋamba ekyokukola, nina kweyiiya. Ne ntandika okulimiranga abantu obulimiro obutonotono, ampaaddeyo 10, ampaaddeyo 2, bwengulayo kagundi kiro ya sukaali, omunnyo, ne nteeka wakaawo akamenza ne ntundiranga awo. Katonda yankwatirako n'engaziya paka ne ngenda okola bwe nti edduuka ne ligaziwa. Ne ngenda ne nzija kati ne wabeerawo muzira kisoomu yaŋŋamba, muka taata waffe omuto, n'aŋŋamba jangu nkutwale mu banka bakuwe ssente oteeke mu gundi mu bizinensi. Natuuka mu banka, abantu bonna ne bagamba oyo mwana muto tajja kusobola ssente. Kati maneja n'ambuuza, ssente gwagenda ozikozesa oba olina gw'ogirayo? Ko nze nsaagenda ozikozesa. Maneja n'aŋŋamba, olina mulimu ki? Ne mugamba ndina edduuka. N'aŋŋamba mpinza ogendayo ne ndiraba ko nze ye. Ne tujja ne maneja n'alaba edduuka. Maneja we yalaba edduuka ne mulaga n'ente ya taata yali awo. Bwe twaddayo maneja n'ampa emitwalo 3 mu bulayidi. Ne nzija ne nzigulawo edduuka eddene ewaka. Naye Kadaama TV nkutegeeza, edduuka eryo lye lyafuuka okuliisa abantu waka. Taata nga takyagula mmere waka, buli kimu nga tebakyagula waka. Edduuka ne liisenengera bwe lityo ne liggwawo, era ekiseera kyatuuka ssente ne zinnema. Taata mwennyini n'agenda n'ayeefaako n'asasula egundi looni ya Beene n'agimalayo. Nze nalaba bwentyo n'adduka buuduzi ne ngenda kufumbirwa. Nafumbirwa nkyali mwana muto. Mu kugenda okufumbirwa, munnange eby'obufumbo ne binnema engeri gye nabigwamu nga nkyali. Nayitira eyo ne nziruka paka Sudaani. Natuuka Sudaani ne nkola ssente zange. Kadaama TV nakola ssente zange e Sudaani kubanga Sudaani nagenda 28. Nabonaabonera e Sudaani ne bankubira e Sudaani. Ne ntuusa ekiseera ne nkwata ekkubo ne nkomawo. Nalitwayo ne miliyoni zange, zaali miliyoni 2. Ne nzija ne ntuuka Lira, ne ntandika okukolera Lira ne nzigulawo sitoowa. Kadaama TV n'agulawo sitoowa e Lira. Ne nkola ssente zange ne ziwera. Ne ŋŋamba abantu bano nabaleka mu kayumba kabi, ne ngenda ne mbazimbira ennyumba ennene. Bwe nabazimbira ennyumba ennene, ne ngula amabaati 40, ne mala okubazimbira nze sirina ke nnina, ne nzira e Lira. Naye ennyumba eyo yanviirako obuzibu mu maka gaffe.
Abataata bano abalala bataata ab'enjawulo bamaama baabwe balala taata wange maama we mulala bataata bano batandika okuntambulira nga nze simanyi ne bakazi baabwe waliwo n'ensenga waffe omu ne batandika okuntambulira nze simanyi bagenda mu basawo nze simanyi nagenda okukola bwe nti banzibye sente zange zonna ne bazitwala erira gye nali Kadama TV ngenda okudde waka ntuddeko awo waka nkyakaaba ngenda okutegeera nti kituufu bantambulira bagenda mu basawo bagenda ensaidi z'egundi z'eyikiiki eyo oba owulirayo baatuuka eyikiiki waliwo omwana gwe bagenda naye omulenzi ng'alina obusimu bunene kati obusimu ogwo gwali koodinga mu mayembe gye baayogera byonna omwana nga tamanyi obusimu gwali gupya ogusimu gwali koodinga omwana nga tamanyi kati bwe babwayo bamaze okubalagirira mumuyoole ebigere mugende musuule mu nnyanja awojja mumusibe bwe muti byonna ne babalagirira tebamanyi nti obusimu guli koodinga kati bwe baavaayo omwana ono waayitawo nga wiiki n'ajja waliwo kasaaluuni kali awo kakuŋŋaanya abaana b'ewaka bonna kati omwana omu yagamba majedu tuweeko okusimu gwe tulabeko tuwe ku lubaati tulabeko nga omanyi abaana abalenzi omwana n'akwata ogusimu n'abawa bwe bajja memory card okuteeka mu laptop mayembe ge gatandika galeeta maanya gange Amina nakaliire simanyi era twagala era mwe temweraliikirira tuli waavu nkugambye gye nvudde muwanvu awo siyinza kumalirayo ebyali ku memory okwo kuba bingi byakunzita byereere abaana bonna ne beekuŋŋaanya ne bagamba mujje muwulireko ab'ewaka bwe baawulira ne bakwata memory eyo ne batwala mu maka gaffe ne bagiteeka mu nfa abantu bonna ne bagiwuliriza ne maama n'agiwuliriza abantu bonna ne kibakwatako jjajja wange omusajja n'abuzaawo memory n'agamba amaka tugenda kuswala ne bagibuzaawo Kadama TV nasiiraanira awo bwentyo nensiiraana nenzira ku ziiro mpaka nenemererwa neŋŋamba nga sirina yadde n'ekikumi nentandika nakusaba saabuuni nenemererwa kiseera kyatuuka nenziruka nenzira mu Kampala neŋŋamba wakiri kankwate ekkubo ngende newandiise ngende e Saudi Kadama TV kwe kuwawanguka nenzija nengwa mu Saudi naye Kadama TV obuzibu bwenfunye Kadama TV nakwata sente zange nenzisindikira oyo mutabanyi wa maama ali Kampala mutabanyi we yamuzaala mu taata mulala nenkwata obukadde 5 nemusindikira obukadde 5 n'emitwalo 3 yaŋŋamba ati agenda akufunira akapoloti emukono ka bukadde 7 nemusindikira obukadde 5 n'emitwalo 3 omuvuka we namusindikira gundi sente ezo omuvuka yambulookinga n'ajjako n'essimu ye nkaabya ogw'esente zange omuvuka yagaana kale soogera naye sirina kyemanyi owulira kati maama wange n'atandika okuŋŋamba ne yeefuula afaayo ennyo aŋŋamba kati omanyi sente sindika eno waka mbeereko ne kyenkukolera bw'oba ng'osindika sente nenkwata sente zange nensindika ewaka kati omwezi gwe nakola emyezi 4 nemusindikira yajjayo obukadde 2 n'emitwalo 8 kati obukadde 2 n'emitwalo 8 Kadama TV nankakola emyezi 13 nenkutegeeza sirina yadde n'ekikumi kati zino ze nasembyayo okuweereza maama namuweereza nga lumu guno ogwokusatu nemuweereza obukadde 2 n'emitwalo 8 kati ndowoozaamu sirina yadde n'ekikumi maama nagenda okulaba naye antematemera ebizibu sente nti yazikozeseeza naŋŋamba nsigaza $1.5 million Kadama TV amagezi ne ganzijira neŋŋamba maama noonya ennimiro opangisa ennimiro onsimbye esoya maama we nakoona mu ky'okumugamba nti pangisa ennimiro mu sente ezo maama yasalawo n'akwata sente yaŋŋambe kale tanzirangamu n'essimu gye nabadde njogererangako naye tanzirangamu era yagijjako teriiko paka na leero ni bwe njikubako teriiko nekintegeeza nti sente kirabika teri sente baalya teri Kadama TV mboneredde ebbanga ddene sirina yadde n'ekikumi era mu kukwata ekkubo okujja e Saudi eno twatabuka nnyo n'abantu eyo ewaka basenga abange era waliwo senge yaŋŋamba mwepanka mbu mugenda bweru era munaavaayo bwereere nga bwe mwava e Sudaani obusungu ne bunkwata n'enyimuka n'emukuba ne tuyomba nnyo era ebyama ebisinga awe nabiwulirira ng'agamba e Sudaani wavaayo nakaki olina okunkakasa nti nina amaanyi oyo ozunza olina kaki neyo e Saudi onaavaayo bwereere Mr. Kadama TV buli wensindika akasente waka kagenda bwe katyo sirina kyenfuna nviiramu awo era nesaawa eno gyenjogerera eno senga wange oyo bagamba asiiba mu basawo owulira ne bataata bange abalala Kadama TV nkoze emyezi 13 nenkutegeeza sirina yadde n'ekikumi ndi awo bwentyo kati ne maama wange naye uyo ali kumbuzaabuza bwati ekyavuddemu nambulookinga Kadama TV ntuuse ku ntiiko ey'okuva mu nsi nemereddwa n'ebbanga lyentuusemu uno ndi myaka 40 mbonaabonyi Kadama TV taata nemereddwa naye nga tejjukira Omuwarabu ansasula sente zange zonna naye yaŋŋamba mu nnyumba ye tayagala ne mbeeramu ne sente sirina muntu mutuufu gwe nsindikira sente zange Kadama TV nemereddwa omuntu wakiringa kulolekisi oba nkwe mu nsi sikyalina mugaso mu nsi sikyalina kintu kyonna mu nsi
kubanga lyemboneredde Kadama TV ebizibu bineesombako bwesombi kale siraba kyenkola mu nsi mpulira n'ekyaye oba wali wampa ku magezi ekikukola nendabira ddala nga n'ekyaye Kadama TV mpulira n'ekyaye buli kimu kintamye kale munaye Kadama TV bwe nkugambira nti nze n'ekyaye muwala bw'angamba sibeera na ssente mu nnyumba ye ewaka buli kasente kensindikayo kagenda bugenzi sirina akawunti nze sigulangawo ka akawunti sirina kyemanyi mu banka sirina kyemanyi sirina muntu mutuufu gwensindikira ssente omuwala bwankakasa tayagala mbeere ne ssente mu nnyumba ye Kadama TV nkole ntya ssente nzikole ntya sirina kyakukola Kadama TV ndabira ddala nga binemye kyenzizaako sikiraba ebbanga ddene nga mbonaabona binemye kale simanyi kati kyenaakola ndikulowooza nkole bukozi Omwarabu nze nsirike nga simubanja ntuule butuuzi nkole bukozi mirimu oba nsasula oba tansasula yanaamanya kuba kati bwentuuse ssente tezikyandiko mugaso ssente tezikyaninako mugaso kubanga ne bwe banaazimpa nzisindike Uganda ndikumenyekera bwereere owulira ne bwe naazikola Omwarabu tanzikiriza mbeere ne ssente ezo mu nnyumba e Uganda sirina akawunti yonna sirina simu yonna gyempinza konektingako muntu ndowooza ssente nzisindikire mukwano gwange naye mukwano gwange ayinza okuneefuulira era nviiremu awo binemye Kadama TV binemye kati ndowooza kyenzizaako sikiraba kwe kugamba nkusindikire voice note eno oluusi n'obaako n'engeri gy'onanziramu oba oluusi n'obaako n'engeri gy'onantaasaamu obulamu bwange kubanga essaawa eno ndaba nga n'obulamu tebukyandiko mugaso kuba sirina mugaso mu nsi n'ekyaye buli wentunula bwanemeredde buli wentunula wanemye mu nsi ndinga eyagwamu obugwi eyava obufi eyo naye nga atalina bazadde bange naye nga gye bali naye tebandiiko mugaso owulira binemye kwe kusindikira voice note zino Kadama TV n'abawuliriza be banaamanya amagezi ge banampa naye banaaba nga tewali kye banzizeemu wabula nsaba banziremuuko amagezi aganaasobola okungumya naye n'obugumu bunemye simanyi weenaaja bugumu simanyi kumatiza kwenaamatizibwa obwongo bwange budde mu nteeko okubeera mu nsi eno simanyi ekinanziza mu nteeko obulamu bwange okubeera mu nsi eno ensi enfunziza Kadama TV ensi enfunziza ensi enfundiridde sirina kkubo lyonna ensi enfundiridde kubanga Kadama TV wenzijukirira ssente zange we zaatandika okugwawo nga ndirira nasooka kufuna kirooto nga ntudde ku lusaniya lw'omuceere buli we nakwatanga omuceere ogwo nti nteeke ku mumwa gwange omukono ne gukwata omuliro n'enkanyuga eri omuceere kale ebirooto bwe bityo byatandika okunzijira Kadama TV nagenda okulaba nga ntandika okulaba ekintu omuntu ng'ajja ate mbaseebase ng'omuntu ng'ajja nga ntunula kumbe baali bansindikira ekintu ekintambulirako omuntu oyo ng'ajja mpulira olugi nga lwekonkona bulungi olugi bwe lumala okwekonkona ngenda okulaba omuntu ayingira Kadama TV ndayira sijjakuntya Katonda nalinga nga seebase nga mbeera ntunula naye nga libwemba nga nzigyeko ettaala ng'omuntu oyo ajja ng'ayambadde essuuti nga musajja ng'ayingira era ng'ekintegeeza nti omuntu oyo ali kumpi kutuuka naye nga tajja buli lunaku nga mu wiiki ajjamu lumu ebiri kati ngenda okulaba olugi lwegula bwe lutyo omuntu ayingira omanye omuntu okuyingira n'akufuuwa kati nga nfuuwa bw'ati olumala okunfuuwa amagezi ne ganzigwamu netandika okwogera n'omuntu oyo kati nga bwemala okwogera naye nga nzijukira buli kimu kye mba njogedde naye owulira era lumu nagenda okuwulira omuntu oyo bwe yayingira n'anfuuwa naye ng'omuntu simutegeera nga ndabira eno essuuti naye ng'efeesi ekyanga sikimanyi ngenda okulaba omuntu anfuuwa lumu bw'ati nga ntandika okwogera naye nga nzikuleddemu amagezi gano ag'obuntu ngenda okola bwe nti nga kati luno olwasembayo lwe natya nagenda okukola bwe nti bwe yamala okunfuuwa nagenda okuddamu amagezi nga ntuudde wansi naye nga jjukira wansi awo nali mpangisa ennyumba gye nali napangisa ng'erimu emizigo ebiri mu maaso gye nali nkolera n'emabega kati eno emabega gye nali nsula nagenda okuddamu amagezi ntuudde wansi kati jjukira abantu abalala bali sayidi eri nze ndi sayidi eno nnyumba yali ya mizigo nga ngenda okukola bwe nti mbu kubanga abapangisa be baŋŋamba nakuba enduulu mu kukuba enduulu okugenda okuddamu amagezi ntuudde wansi ndaba abantu bali bweru bajjudde wabweru bali kubuuza obadde ki naye nga nikyenimba annyonnyola sikiraba kubanga baŋŋamba mbadde nkuba enduulu ate nange nagenda okuyimuka baliko nkono oluuki
ntudde wansi naye nga jjukira omuntu ono n'ajjukira ng'ayingira naye nga omuntu oyo yayingiriranga nti kale lyali oba kiini simanyi ng'olumala okuyingira kati bwe yanfuuwa bw'atyo ne nziramu amagezi nga ntudde naye byonna bye yaŋŋamba nga mbijjukira yaŋŋamba njagala kumpaako njagala kwebaka naawe ne nkwata mu maaso nankanulira amaaso ne nkwata maaso nga ndi mutya nagenda okukola bwentyo omuntu oyo yafuuka omusoto omunene kati omusoto ogwo gwe gwali guli kujja okunyingira ne ntandika okuwalawula enduulu ey'amaanyi abantu ne badduka ne bajja naye ng'omusota guno gwantiisa ogwajja okubeera nti gwagala kunyingira mu bigere ne ntya nnyo era seebaka bwatya ku makya ne nkwata ekkubo ne nziruka ne nninnya baasi ne nzija paka waka saayimiira waliwo seeke yali awo mulirwana waffe n'abeera n'eddagala lyampa n'angamba tegugenda kuuta genda onaabe wenyookezeeko ne nkwata ekkubo ne nzirayo mu sitoowa kira mu nnyumba nali nsulamu bw'omu kati ekintu ekyo bwe natandika okozesa eddagala lino kati we kyatuusa ekiseera we kikomerangawo nagenda okuba bwe nti amaaso nalaba lugi lwegula naye nga jjukira nali nankabiteekako nga nateekako n'emitwetwe nga bandagirira seeko eddagala lye yampa n'edduwa ze yampa nagenda okulaba omuntu anfuuwa naye ng'ate okunfuuwa ng'omuka ogwo teguli kunzigwerako omubiri gwonna nga bwe gwankolanga omuka ogwo buli we yafuuwanga nga gukomera eno ku mutwe naye nga ndi mu nzikiza era kwolwo layiti teyajja nagenda okuwulira ekintu kinsooza mu nzikiza omuntu asooza naye ng'ali kuweera oluweero olw'amaanyi ng'omuntu ava okudduka naye ng'ali kuweera nga tali kwogera nagenda okola bwe nti mpulira ebbaati likuba waggulu ngenda okukutunula bwe nti nga mpulira amaloboozi gali kuyombera waggulu amayitirivu nga muntu kwegamba ng'ali kuyombera wala nenyimuka ne nkubira taata esimu taata n'angamba n'akubira seeko oyo seeka n'agamba ayimuke anaabe edduwa gye namuwa yeeyongera akoleze ekipapula oba kipapula ateekeko eddagala eryo nenteekako okuva ku olwo ekintu ekyo kyadduka ne kiba nga tekikomangawo naye ng'atejjukira abalabe bange bo bakyaliwo era bakyagenda mu maaso okuntegaatega ebintu era ebirooto nfuna ebirooto bingi ng'oyo senga oyo anzikira mu birooto owulira nzikira mu birooto ng'alina by'akola mpaka nakati gye ndi eno kale simanyi abantu abo be bali okuntambulirako sente zange okufafaagana nsigale bwereere bwe nti Kadaama TV neetaaga ku buyambi bwo ne bakadaama bannange abawuliriza neetaaga ku buyambi bwammwe muntaase munyambe alinayo amagezi g'ayinza okumpaako wamu ne kojja Kadaama kojja Mate mwena mbegayiridde muntaase